Nkuletedde amawulire ga mirundi ebiri, amawulire ag'ennaku n'ag'essanyu. Amanya eddoboozi bamutemesa SMX representing straight out SMX Media. Wano ku SMX Media tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjira we tugikolera naye ng'ekisinga okubeera ekikulu waneeno kye tusinga okubeera nga twakenkukamu nti stories zaffe tuzikonvatinga ne zibeera nga ziwewuka. Datawo aleme kubeera ng'agenda mungi. Ffe wano ku SMX Media tufaayo nnyo eri datawo. So gw'atayagala nnyo data kubeera ng'agenda mungi ng'olaba stories ku YouTube, ngenda kusaba subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera ng'omisinga updates. N'ekirala nti tuli open eri omuntu yenna yenna awulira nti n'ayina business yo gy'oyagala okubeera ng'olanga, osobola ocontactinga SMX Media ne tubeera nga tusobola okulangira business yo oba services zo oba products zonna z'ofulumya kasita wakakokkoliza akaliko biba nti by'otunda biri legit product oba services z'ogaba kate ziriimuko makoona ate bintu bya bufere. Wano eno ku SMX Media tujja beera tusobola okukulangira naye awo tunakizuulamu naye mulimu amakoona ate bufere ate weeyiya naawe. Wano ku SMX Media tetufaayo nnyo ku ssente wabula tufa ku quality okusavinga abantu baffe naddala ba SMX Media kings and queens abo ba SMX Media subscribers. Katandike n'amawulire ag'ennaku nti side ze Luweero Kasana yewagudde enchukwe eno neera okusinzira ku bantu abaliwo oba baddewo nga bakwata imaamu omu ategerekeseeko erya Sseggujja bamukutte neera ng'abantu bagamba muni ya drone yezze n'emutwala neera nga mulimu abasajja abakutte emmundu. Kati okusinzira ku information eyo kaje tulinako tetumanyi oba magye, tetumanyi oba abasirikale, tetumanyi oba abapoliisi, tetumanyi security organ ki ezze netwala shehe ono oba imaamu ono mu side zeeyo Luweero Kasana. Naye okusinzira ku babaddewo bagamba bazze ne bamukwata ne bamuteeka mu drone, emmotoka ekika kya drone we batyo ne bamutwala. Naye atulinze bulinzi information okuva eri omukulu ayogerera poliisi ennanga okubeera nga clarifyinga kweno ensonga ku bantu ki kye balabye atubuulire oba ono imaamu ali mu mikono gyabwe egya poliisi oba tali mu mikono gyabwe. Tulabe naki ekigenda okubeera nga kiddako kubanga recently bakamala okwata shehi Kirevu bamukutte neera okusinzira ku information gyendi mu kubeera nga nfuna ssaawa zineeno bakabeera nga omulambo baguddiza ab'oluganda lwe basobole okubeera nga bamuziika oluvannyuma lw'okubwa amasasi. Neera information yonna ku SMX Media nafuba nga we nsobola okubeera nga ngikuwa ne updates na buli kimu nga we kyali okusinzira ku baana ababaddewo nga balaba ki ekyateekinze place kusinzira ku Sheikh Abbas biki ebyabaddewo ng'akwatibwa na process yonna nga we yagenze otuuka okubibwa amasasi n'okusinzira poliisi oba omugerezi wa poliisi kye yatunnyonnyodde munnange ebyo byatuusewo. Naye amawulire agaliwo gali nti omulambo gwe bamaze okubeera nga baguwa ab'ekika kye basobole okubeera nga bagenda mu maaso n'okuziika. Katusabe busabimbu neera ekyatuusa ate kwolite kireme kubeera nga kituuka ne kwono. If not ne information ejjenga ndala osanga ng'ono ye ebimutwaziza n'ebisigadde birala byawukana ku bintu bya bomu oba okutwaliza owamu awo. Sinakindi information egenda okuvaayo nga ejjaamu amaanyi oba nga babadde bamututte kubeera nga abalambuliramuko ku bintu ebimu. Omanyi poliisi ne security esobola okujja okukwata ng'egenze kubuuzaako giyambeko mu kunoonyereza. Kale at least information egenda okuvaayo nga egamba babadde bamututte kuyambako ku bya bitongole byakwerinda kubeera nga banoonyereza ku kintu ekimu kye simanyi nange. Naye at least information eveeyo nga nnungi ereme kubeera ya nnaku oba mbu ataafudde oba ali kino oba ali kiri oba ali involved mu kino nakiri. Tusabe busabe Mukama Katonda atukwatireko. Eyo nga tuvuddeyo twolekedde amawulire ag'ennaku. Yes, kinene ekintu kyatandikira ddala ku Nina Rose naye olunaku olwaleero lwa Eddie Wiz y'omu ku badancers be tulina mu ggwanga erya Uganda. Badancers tulina batono goge mazima badancers group nnyingi ez'abadancers naye abantu abasobodde okubeera nga bapenetratinga amanya gaabwe ne gasobola okubeera nga gawulirwa ku nsi yonna oba mu Uganda wonna. Eddie Wiz y'omu ku abo abati tulinayo Eddie Wiz, tulinayo Ibula Buwembo, tulinayo Wembule Kakima so n'abalala mpola mpola abakyala manyiyo Eva, waliwo n'omulala oli atwakinga, waliwo omuwala omulala atwakinga. So batono babalira ku ngalo mbono nono. So Eddie Wiz olwaleero nga Nina Rose we yakikola ne pastor y'omu yennyini yabatiza Nina Rose nono yavuddeyo neera n'abatiza ne Eddie Wiz okubeera nga asazeewo omwoyo gwe omutima gwe ebirowoozo bye n'omubiri gwe okubiwaayo okubeera nga atukuzibwa. Kati azaaliddwa bujja abatiziddwa omubiri gwe ebirowoozo na buli kimu kyagenda okubeera nga akola kigenda beera nga kitambulira wamu mu linnya lya Katonda. Ebintu byonna by'obadde omumanyiiko Eddie Wiz ebyo bikadde dda n'obeera ng'obadde okimumanyiiko olunaku
waggulu kyenyinza okugamba kati ebyo bikadde byadda. Eddie Wiz kati muntu mujja, mwana muto, mwana ali fresh, ebirowoozo bye byonna n'ebibi bye bimaze okubeera nga binaazibwa. Kati muntu mupya ali fresh, tannaayo kibina kimu okusinziira ku nzikiriza. So Eddie Wiz katusabe Mukama Katonda akusobola okubeera nga akutambuliza mu eyo layini ya Katonda. Omanya abantu bwe balaba abantu abalina amalaasi, bwe balaba abantu abalina zittatu, bwe balaba abantu esooka obbajjira mu bwongo nti abo bayaaye tebamanyi bya Katonda, kwegamba babeera awo bayagayaga bwe batyo. Naye kati omuntu nga Eddie Wiz wavaayo n'akola ekintu nga kino bangi baba inspiring. Nze n'oyo omwana ali mu ghetto oba oyo omuyaga ali eyo alowooza mune Eddie Wiz tamanyi kintu kya Katonda, babeereyo mukola biki kyonna ky'osuubira mu kyabeera bakola. Mwana wattu si we kiri, bantu bangi nnyo abali mu layini eyo naye nga bantu bamanyi bulungi nnyo Mukama Katonda. Bantu bangi nnyo, abayimbi bangi bavuddeyo ne basiramuka, abayimbi bangi bavuddeyo ne balokoka, abevamati nga balowooza nti eno entertainment industry esinga beeramu bantu balemeddwa ekisooka okusoma, bantu abayaaye, bantu abatalina nnyo future. Ne entertainment industry eno ejjuddemu abayivu bangi nnyo abasomye zi diploma nga bazina, zi certificate nga bazina, zi degree nga bazina, ne zi masters nga bazirina. Ejjuddemu abantu nera abamanyi bulungi nnyo Katonda, abantu nga bapasita, abantu nga bashehi, abantu nga bamanyi Qur'an, abantu nga basobola bulungi nnyo soma Bible ne bakuliisa n'enjiri. Abo bangi nnyo tubamanyi. Silver Kyagulanyi Pastor almost mulamba ye pastor ebyokuyimba ndooza just by the way. Bantu bangi nnyo betumanyi. Big Eye mumanyi, musajja amanyi bulungi nnyo Qur'an oyo Big Eye gwolaba. Naila Ali mukyala amanyi bulungi nnyo Qur'an oyo gwolaba. Bantu bangi nnyo abamanyi eddiini yaabwe naye nga bali mu entertainment industry. So tetubajajinga olw'okuba nti bakola kino, olw'okuba tubalaba mu video nga bakola kino nakiri, naye Mukama Katonda abantu abo bamutegeera bulungi nnyo. Ngenda kusaba okusubscribe nga no ku SMX Media, tojja kubeera nga missing updates ndala zonna okuba wano ku SMX Media. Ate nga nagambye tuli open eri abantu bonna bawulira nti nabaagala okubeera nga balanga ne SMX Media. Amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media. I sign out.